Bwetogera kati waliwo abafere ab'enjawulo bano nno nga batongozeddwa Mwami Yosite Kabulwa awamu n'akabinja ke ne bajja nga bayimiridde mu kibiina kya National Platform bo ne batondawo ekibiina kyabwe ekipya era baagala okubuzaabuza abantu. Abafere bano batonzewo ekibiina kye bayise People Power Front era nga bano bakozesezza ebyambalo by'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform era nga bano basindikiddwa direct kuva mu State House wabula baali ku mbeera ya kubuzaabuza. Niffe twongera obajjukiza no bategeeza tuli very ready kyonna Museveni katemba gwayagala okutandika katemba gwali mu kuzannya twongera omujjukiza n'okumutegeeza nti naffe tuli ready nnyo okubeera nga tukola buli kimu ekisoboka. Tweyongere baganda baffe otambuliramu, tweyongere baganda baffe okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka ate tweyongere okulwaniramu n'eggwanga lyaffe tulabe nga tutuuke watuufu gye tulina otuuka. Tuve ku bano abalina ebigendererwa byabwe abalina ensonga zaabwe endala ku zaffe era batunuulidde okulaba nga boonoona eggwanga ate era tukkirize nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gemaanyi buli omu g'atunuddeko okulaba nga Uganda yennula. Tusuubira nti Uganda yaffe egenda tambulira ddala bulungi era egenda kwennula. Buli Munnayuganda ajja funa ekituufu ky'alina okufuna ate era ajja tambulira ddala nga bw'alina otambula. So tuyimuse emitima gyaffe n'ebikolwa byaffe tutwanire eggwanga. Ababadde batudde mu kifo ekimu kitera nnyo okwagala kukozesa olulimi oba oli awo omuntu ayinza okuyita oluvoola naye kataabo nze ndabye bayaaye kubanga bw'oba nga oli awo ng'otudde wali nga oyambadde bereti y'abanno oli mu kwogera people power era nga bw'owanika ekikonde nga tomanyi nakye bitegeeza tomanyi gye byava. Nalabye oyo munamateeka gwe babadde naye gwe bayita Lutalo Robert abadde mu sikando after sikando yawolereza ono yakola ki ebintu bingi nnyo byabadde akola ebyenjawulo era ebifaananyi mbadde ndaba bitambula ku mitimbagano ali mu nkayana za NRM enkyali mu kukola ki kakati abo abamu mubamanyi political dealers nti buli kalulu bwe kasembera waliwo ebibinja ebivaayo naye bivaayo lwaki kubanga bimanya enkola ya Museveni nti ye buli tusemberera akalulu atandika okunoonya ani gwenkozesa ogezaako okusala speed bano ogezaako okubajja ku mulamwa ogezaako okubadaivatinga nga bwe baakola mu kalulu akagwa mujjukira mu kalulu akagwa bwe twamala okuteekayo ekibiina kyaffe ne bawamba Kibalama ne batandika omumwogeza ebigambo bitategeerekeka n'agamba kati bano bansuubiza miliyoni 5 eza dola olala n'ayogera ki bwe yamala n'avaayo n'agamba abasajja bamuwamba ne bamugjamu enjala ne bamukubakuba n'ebirala bwe bityo kaakati era nga bwe tusemberera akalulu era bizeemu nga bw'obalaba batandise okuvaayo ebibinja bwe bityo twagadde bategeeza nti ekisooka teri kibiina mu mateeka kye bayita People Power Front oba People Power Movement oba kyonna kyonna ekyekuusa ku linnya eryo kubanga erinnya eryo ye slogan y'ekibiina kyaffe. Bwe twakola enongosereza mu ssemateeka waffe wa NUP slogan y'ekibiina twagikyusa nefuuka People Power, Our Power, Our Power, People Power. Kitegeeza kyekyo ate ffe abaasooka okukola ki okukigazeetinga kino kyenkutte wano kyapa kya gavumenti kye bayita gazeeti era kiraga bulungi nnyo nti slogan y'ekibiina kyaffe kuva olwo tawamiruka w'ekibiina kyaffe ya adoptinga eno constitution neteekamu slogan empya eya People Power, Our Power. Kitegeeza kyekyo nti teri kibiina kyonna kyonna ekikkirizibwa okuvaayo ne kiregisteringa slogan eyo oba ne kiregisteringa erinnya erikwatagana ne People Power. Ekyokubiri ebintu byonna byonna bye tukozesa tuze nga tubagamba nti People Power ye movement gye tulimu. People Power ekulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert. People Power erina ekibiina kye bayita National Unity Platform. So omuntu yenna ayagala kutegeera enkolagana wakati wa People Power ne NUP ndowooza agitegedde. Nga bwe tutera nnyo okubagamba we have a political party. We are not just a political party but we have a political party. Ffe twetunuulira nga bannakisinde kya People Power. Naye mu ebyo kubanga twali twagala kufuna electoral platform n'ebirala netusalawo tutandikewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform. N'olwekyo wano we mutudde
kyekitebe kya National Unity Platform naye ate ne People Power eri wano. Ekisembayo nti abantu abamu abayaayi n'abalala bwe batyo balina okubeera nga bakimanyi bulijjo nti erinnya si kyekikufuula kyoli. Obadde obalaba nga bali awo batudde ng'abayaaye bali kugamba bye bakola tebitegeerekeka. Kaakati ekibiina ne bw'ovaayo n'ogamba nti kati olunaku olwaleero nsazeewo okweyita Robert Sentamu Kyagulanyi tolifuuka pulezidenti waffe ono gwe tubeera naye wano, kubanga obalaba abamu nga bagezaako okweyita amannya agatali gaabwe biki. Kakati tosobola ne kwegamba abo kyengezaako bagamba ne bwe bavaayo ne bagamba nti kati beeyise ba People Power tebalifuuka ba People Power, kubanga People Power tebamanyi first of all ekyo kivaawa, tebamanyi idea kikyetegeeza. Ne bwe bagamba nti mwetike People Power n'eddakiika emu tebasobola gyetika kubanga tebagimanyi nakitegeeza. So twagadde okugumya abantu baffe nti nga tugenda mu kulonda General Museveni ne system ye of course okuba nti babeera available nnyo okwaniriza abantu bwe batyo, mukya kulaba ebintu bingi nnyo nga bavaavaayo. Muzze mulaba mu kalulu akagwa mwalaba waliwo abaavaayo ne bagamba nti ate pulezidenti wamwe teyasoma, ne bagenda mu kooti ne bagezaako kukola ki, ne bavaayo ne batwala mu kooti nti ekibiina temwakifuna mu mateeka, ne bavaayo ate ne baleeta omusango omulala, ne bavaayo ne baleeta kino. So mujja kubalaba just batandikidde ku kino, naye tusuubira bingi nnyo. Era ne information gye tulina nti kati ng'omusango gwe twawaaba ku nsonga za constitution gwe batuwaabira ku nsonga za constitution eno, naffe ne tuteekamu application okuva olwo ne kati tewulirwangako. Bagiteeka mu maaso g'omulamuzi gwe bayita Singiza, oyo emisango gy'abadde asala mugimanyi bulungi nnyo, kati nawulira bamutwala mu Judicial Service Commission. Naye up to now eyo application yaffe tekolebwangako kubanga bakimanyi nti kino kya byabufuzi, era twawulira gye buvuddeko awo gye baliize tusemberera akalulu oba oli abo bagusale in one or the other okugezaako okutujja ku balance. Naye byonna byonna boonoona budde, tebiina kye bitukola, tebiina kye bitegeeza. Ffe tuyimiridde ku nsonga gye tuyimiriddeko era tebalina kye batugamba basically. Mwebale nnyo. Sitera nnyo okwagala kukozesa olulimi oba oli awo omuntu ayinza okuyita oluvoola, naye kati abo nze ndabye bayaaye, kubanga bw'oba ng'oli awo ng'otudde wali nga oyambadde bereti y'abanno oli mu kwogerera People Power era nga bw'owanika ekikonde nga tomanyi nakye bitegeeza, tomanyi gye byava. Nalabye oyo munnamateeka gwe babadde naye gwe bayita Lutalo Robert abadde mu scandal after scandal, yawolereza ono yakola ki, ebintu bingi nnyo byabadde akola ebyenjawulo, era ebifaananyi mbadde ndaba bitambula ku mitimbagano, ali mu nkayana za NRM enkyali mu kukola ki. Kakati abo abamu mubamanyi political dealers nti buli kalulu bwe kasembera waliwo ebibinja ebivaayo, naye bivaayo lwaki? Kubanga bimanye enkola ya Museveni nti ye buli tusembera akalulu atandika okunoonya ani gwenkozesa ogezaako okusala speed bano, ogezaako okubajja ku mulamwa, ogezaako okubadaivatinga nga bwe bakola mu kalulu akagwa. Mujjukira mu kalulu akagwa bwe twamala okuteekayo ekibiina kyaffe ne bawamba Kibalama ne batandika omumwogeza ebigambo bitategeerekeka, n'agamba kati bano bansuubiza miliyoni 5 eza dola, olala n'ayogera ki, bwe yamala n'avaayo n'agamba abasajja bamuwamba ne bamugjamu enjala ne bamukubakuba n'ebirala bwe bityo. Kaakati era nga bwe tusemberera akalulu era bizeemu nga bw'obalaba batandise okuvaayo ebibinja bwe bityo, twagadde bategeeza nti ekisooka teri kibiina mu mateeka kye bayita People Power Front oba People Power Movement oba kyonna kyonna ekyekuusa ku linnya eryo, kubanga erinnya eryo ye slogan y'ekibiina kyaffe. Bwe twakola enongosereza mu ssemateeka waffe wa NUP, slogan y'ekibiina twagikyusa nefuuka People Power, our power, our power, People Power. Kitegeeza kyekyo ate ffe abaasooka okukola ki? Okugigazeetinga. Kino kyenkutte wano kyapa kya gavumenti kye bayita gazeti, era kiraga bulungi nnyo nti slogan y'ekibiina kyaffe tawamiruka w'ekibiina kyaffe ya adoptinga eno constitution neteekamu slogan empya ya People Power, our power. Kitegeeza kyekyo nti teri kibiina kyonna kyonna ekikkirizibwa okuvaayo ne kiregisteringa slogan eyo
oba ne kiregistering erinnya erikwatagana ne people power. Ekyokubiri, ebintu byonna byonna bye tukozesa tuze nga tubagamba nti people power ye movement gye tulimu. People power ekulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert. People power erina ekibiina kye bayita National Unity Platform. So omuntu yenna ayagala kutegeera enkolagana wakati wa people power ne NUP ndowooza akitegedde. Nga bwe tuteranye okubagamba, we have a political party. We are not just a political party, but we have a political party. Fe twetunulira nga bannakisinde kya people power. Naye mu ebyo kubanga twali twagala kufuna electoral platform n'ebirala netusalawo tutandikewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform. N'olwekyo wano we mutudde kyekitebe kya National Unity Platform naye ate ne people power eri wano. Ekisembayo nti abo abantu abamu abayaayi n'abalala bwe batyo balina okubeera nga bakimanyi bulijjo nti erinnya si kyekikufuula ky'oli. Obadde obalaba nga bali awo batudde ng'abayaaye bali kugamba byebakola tebitegeerekeka. Kaakati ekibiina ne bw'ovaayo n'ogamba nti kati olunaku olwaleero nsazeewo okweyita Robert Ssentamu Kyagulanyi, tolifuuka President waffe ono bwe tubeera naye wano, kubanga obalaba abamu nga bagezaako okweyita amannya agatali gaabwe biki. Kakati tosobola ne bwegamba abo kyengezaako bagamba ne bwe bavaayo ne bagamba nti kati beeyise ba people power, tebalifuuka ba people power kubanga people power tebamanyi first of all ekyo kivaawa, tebamanyi idea kikyetegeeza. Ne bwe bagamba nti mwetika people power n'eddakiika emu tebasobola gyetika kubanga tebagimanyi na kyetegeeza. So twagadde okugumya abantu baffe nti nga tugenda mu kulonda General Museveni ne system of course okuba nti babeera available nnyo okwaniriza abantu bwe batyo, mukya kulaba ebintu bingi nnyo nga bavaavaayo. Muzze mulaba mu kalulu akagwa mwalaba waliwo abaavaayo ne bagamba nti ate President wamwe teyasoma, ne bagenda mu kooti ne bagezaako kukola ki, ne bavaayo ne batwala mu kooti nti ekibiina temwakifuna mu mateeka, ne bavaayo ate ne baleeta omusango omulala, ne bavaayo ne baleeta kino. So mujja kubalaba just batandikidde ku kino, naye tusuubira bingi nnyo. Era ne information gye tulina nti kati ng'omusango gwe twawaaba ku nsonga za constitution gwe batuwaabira ku nsonga za constitution eno, naffe ne tuteekamu application okuva olwo ne kati tewulirwangako. Bagiteeka mu maaso g'omulamuzi gwe bayita Singiza, oyo emisango gy'abadde asala mugimanyi bulungi nnyo, kati nawulira bamutwala mu Judicial Service Commission. Naye up to now eyo application yaffe tekolebwangako kubanga bakimanyi nti kino kya byabufuzi, era twawulira gye buvuddeko awo gye baliize tusemberera akalulu oba oli abo bagusale in one or the other ogezaako okutujja ku balance. Naye byonna byonna bonoona budde, tebiina kye bitukola, tebiina kye bitegeeza. Ffe tuyimiridde ku nsonga gye tuyimiriddeko era tebalina kye batugamba. Bwatyo Secretary General waffe omulungi omukulu David Louis Rubongoya nga nnyonnyola ku bafere ba NRM abavuddeyo ne bategeeza nga bwe baguddewo ekibiina era ekya People's Front, naye twongera bategeeza basanze tulaba era nga baali ku bantu bakyamu. Tuyinza okubagamba nti bagenda kukola buli kimu, bagenda kukola buli nsobi, naye nabo bakimanyi bulungi nti Bannayuganda basanga babuufu, basanga Bannayuganda bamanyi kye baagala era tebalina nnyo kyanjawulo kye bayinza kugamba bantu oba tebalina nnyo ttaffaali lya njawulo lye bagenda kugamba bantu. So twongera obategeeza n'obajjukiza nti bo tukkirize tebalina kye bagamba era tebaliba nakyo kuba ffe tumanyi kye twagala.